Omulungi yeebazibwe abalungi ab'emikwano mwasuze mutya mukulike obwakedde tugulumiza mukama ate era yatuyisiza mu ntiisa y'ekiro nga tuli bulamu ne tumwebaza olw'ekisa kye kituwaniridde mu buli mbeera yonna. Baroomi essuula ey'omunaana olunyiriri olw'29 oba 27 omutukuvu nzijukiza lugamba nti eri abo abaagala Katonda buli kimu kibakolebwako olw'obulungi. Mukama yeebazibwe. Ebisoomooza bingi biri wamu buli wamu era gwe toddeeyo n'olowooza nti yeggwe wekka. Mukama yeebazibwe. Ate era buli mbeera ebeerawo nga sometimes Mukama oluusi aba tuteekateeka for something great, abalala aba tuyigiriza kulwana lutalo tuyimiridde tutya, ate era agamba nti oluusi aba atutesitinga alabe ddala tumwagala oba tumulina bye tumunoonyako bibye. Mukama yeebazibwe. So tusigale nga mu byonna tumugulumiza Mukama kubanga kyenzikiriza nti tebigenda tumalawo kubanga he is by our side. Mukama yeebazibwe. Mwasuze mutya nate era kambaddemu ogwokubiri. Mugole wa Yesu, nze njogerako gy'oli enkya ya leero olw'ekisa kya Mukama. Olunaku olwali tugenda kusoma ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu ABAEBBULANIYA essula 12 olunyiriri lw'16 okutuuka ku lw'17. The book of Hebrews chapter 12 verses 16 and 17. That's where our morning glory verse is coming from. Mukama yeebazibwe. Kasooke tusabe. Omulungi Yesu tukwebaza kubanga nteera oza okwogera gye tuli, gula amatu gaffe ag'omubiri n'ag'omwoyo tuwulire ekigambo kyo tuwe n'ekisa ekigenda okiteeka mu nkola. Ebyangereka biveewo naye byo birabisibwe, ekigambo kyo kitukolemu omulimu mu linnya erya Yesu Kristo omwana waffe omulamu. Amiina. Walemenga okubeerawo omwenzi oba atatya Katonda nga Esawu eyatunda obusika bwe olw'akawumbo k'emmere akamu. Kubanga mumanyi nga era oluvannyuma bwe yayagala okusikira omukisa n'agaanibwa kubanga teyalaba bbanga lya kwenenyezaamu newakubadde nga yagunoonya nnyo n'amaziga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo aweebwa ekitiibwa. Okimanyi nti nno oluusi tutunda obusika bwaffe ku lw'ebintu ebitalina mugaso. Ono Esawu gw'olaba ye yali omwana omukulu era ye yalina okusikira ebyobugagga bya kitaawe. Abaana baya bonna babeera n'omugabo lwakuba nze ewaffe sinnafuna naye ne batampa. Mukama yeebazibwe. Kubanga sibona nti babawa newakubadde nga kyandyetaagisizza. Omulungi Yesu yeebazibwe. Nze Mukama namugamba nze bw'oba ompadde emikono nga ndi mulamu, obulamu ompadde emikono ompadde amagulu si malema, mpa omukisa nkole ebyange. Kubanga lwaki nkugamba bwe nti ndabye bangi mbirabyeko, famire zitemangana, bawalanagana lwa bintu. Kati nze I started saying this to myself, ndowoozanga oba nali mu P5. Nengamba Mukama nze nsaba ompa omukisa ompa akange naye kaliba katono. Nime kukaayanira ba bya mmange oba bya kitange okitegeera. Mukama yeebazibwe naye nga byonna bya butaliimu tufiira bwereere. Byonna biggwaawo bw'obikaayanira leero kale ne bikudda mu mikono gyo enkya n'ofa ne bakuziika n'obirekawo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So buli kyokola kolanga nsaba nnyo Mukama atuwe omwoyo n'ow'okulowooza nti no tukolerera bulamu buli bwe tugendamu nga tuvudde wano. Naye abamu tutunula ku bigere n'okola byonna gw'oggyewo n'omuggyawo oba omusaayi guyiise ne guyiika kasita gw'oyingira w'oyagala ne weerabira nti bugenda kutya nga wano ovuddewo naye gye biggweera wa.
geyeena si kukyalayo ab'emikwano, geyeena si kukyalayo. Nze ku ntya gye nkityamu Mukama ansaasire, njagala ngenda eri mu mubiri gy'agenda otwambaliza emibiri egitavunda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, ye ssaala yange naawe kyenkusabira mukwano. Agambye walema kubaawo omwenzi, ayogedde ku bwenzi n'ayogera n'oyo atatya Katonda nga Esawu kaali kamere ke yalya ku olwo ate n'enkeera n'abeera ng'ayagala, we kaba kaali yakafuna kyamisana n'ekyeggulo kyatuuka ng'ayagala okulya, naye nga kye yatunze okimanyi, busika, bulamba, bwe gaba mataka, magana agante, nnyumba, motoka, okitegeera, naye nga lwakamere. Ebintu ebimu tubikola ng'abasaaga. Kati ye Esawu yalowooza olwaka akamere obusika bwe tebusobola mmuvaako. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bayibuli egamba mu ngero nti akamwa kano katonze okufa n'olulimi biri wansi wa lulimi lwo. Waliwo eyo verbal covenant gy'oba okoze yadde tosaze musale, yadde towandiise. Kati yawa munne muto we n'amugamba nze ŋŋenda kuwa obusika bwange, n'amulayirira n'amuwa akamere ke, ye n'alowooza byakusaaga, this is something too small, tekisobola kunfiiriza byaki bya busika. Naffe bwe tulowooza n'mugamba kati oba obusente omutwalo ogumu gwokka ogwo tegusobola kuntwala mu geyeena. Maama n'ebiba 5 ne bwe kiba 10 kiri nti si kikyo, okikumpanyiza, okyewoze tokizizaayo, okibbye, ogenda mu geyeena. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Twegye mu comfort zone nga tunyooma ekibi nga tugamba mbwako kokka bwe tunyooma obuti ne bugenda kututwala mu geyeena. Esawu bwali busika bwa kitaawe, bya bugagga bya kitaawe, naye kati katwogere ku busika obw'eggulu. Bintu bimeka mulokole bakristaayo ebitusudde ne tusuulawo obusika bwaffe obw'eggulu ne tugoberera ebyensi. Abalala ssente, abalala mwami n'ogamba omusajja alina ssente, omusajja alina ssente, buli kimu weekiri, emmotoka ampadde, naye omusajja tomanyi bintu gy'abijja. Sigamba nti bonna bye balina babijja mu makubo makyamu, naye bw'aba byonna abirina, lwaki temuyita makubo amatuufu okugenda ew'omusajja oyo n'osuulawo Yesu n'egenda olw'okuba ng'ofunye omusajja alina ssente? Laba obusika obw'eggulu obusudde, ogenze ne ssente z'omusajja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ogenze ate bw'onootuuka eyo akuwasiza atandika okukaliga emiggo wanoonya ssente, ng'ate ogamba mukama kyewuunyisa n'otandika n'omubuuza, naye mukama ono omusajja ye wange oba nedda? Naye nga bwe wali ogenda wamubuuza oba watunuulira ssente. Kyava agamba nti twawulenga eby'omuwendo omungi mu bitakola ki, mu bitaliimu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Otunda obusika bwo obw'olubeerera olw'ekintu ky'ogenda okuleka ku nsi kuno. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nze simanyi kiki ky'otunze, abalala otunzeeyo mubiri gwo. Omwoyo omutukuvu n'omufulumya bw'oti n'ogamba agwa omwoyo omutukuvu oligiro dda wali, nze ne kyebanja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. N'afuluma, kyokka Bayibuli egamba nti our bodies are the temples of the Holy Spirit. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. N'afuluma n'omulaga nti wamma eby'okugenda mu ggulu nze ngendo nnekya, omubiri gummanja gufa guggwawo, tunaabiraba edda tuneenenya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olwo oba oyenze ate ne Katonda omwambudde ekitiibwa kye, kubanga okutte gwe ky'owulira ky'oyagala n'okifuula priority, osanyusa omutima gwo. Abamu twekkiriranyiza ne tukola kye tumanyi. Okwekkiranya kwe kukola ekintu ekikyamu naye ng'ate ekituufu okimanyi. Okwo kwe kwekkiriranya. N'okola ky'omanyi nti kibi ng'okimanyi bulungi kibi naye n'osigala ng'okikola. Abamu twekkiriranyiza ne tutunda obusika bwaffe olw'okusanyusa abantu, olw'okuba nga tunoonya okututendereza, olw'okuba nga twagala batwagale, olw'okuba nga twagala batutende amagezi.
bibeera bingi nnyo manyi guno omutima mulimba era ddala gulwadde endwadde etawonyezeka nga bayibuli weegamba. Owulira nga oyagala obeere ku toopu, owulira nga buli kimu buli liiso litunuulire ggwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe n'omeera amalala naye nga obusika obw'eggulu obufiirwa kubanga mu Baruumi 8 awo olunyiriri olw'okumeka wagamba watugenda waliwo ekitiibwa kyategekedde abaana ba Katonda abasika. Mukama waffe omulungi yeebazibwe tugenda okusubwa ekitiibwa ekyo ekyabasika b'eggulu abaana ba Katonda olw'ebintu bino ebitaliimu olwaleero. Mukama yeebazibwe. Oli naaweebuuka naawemuka olw'okubanga anoonya ssente, olw'okubanga anoonya ekyokulya. Ate bino ebintu by'ensi kankubulira amazima ga Katonda mu ggulu tewali yali abikkuse, taliiyo, tebikkutika. Gekazi olw'emululu gw'ebintu yafuna bigenge bannaalumanya ne bassaalumanya bonna famire ye n'olwaleero byakomawo tolinawo ddamu kuwulira ku Gekazi. Naye nga lwaki bintu yali ono omusajja Gekazi ateekeddwa okuba nga yali spiritually nga mukulu kubanga yali mukabona waani weerisa. Ateekeddwa okuba nga buli nnono yonna yali akitegeera, naye omululu n'obuluvu n'okwegomba byamusuula. Samusooni yanyeenya amawanga naye yatunda obusika bwe obw'eggulu. Omwoyo omutukuvu yamuwanga amaanyi n'anyeenya amawanga n'amuvaako olw'ebisambi bya Derira. Simanyi busika ki bw'otunze. Abamu otunze obusika abo abaana badda kuno ku mawanga. I've heard a lot of people saying about this. Naye mpulira nga njagala nsisinkanayo n'omu yakikola mbuulire muzimu ki ogwali gumwambadde. Batuuka kuno n'osuula Yesu wo n'ogenda n'osiramuka. Nze siraamu mbu oba basiraamu babi naye kikikusuuza Yesu olowooza baba basiraamu segenda bikola byeddala abamu n'okubisaalayo tebabisaala. Naye olwokubanga waliyo obukadde 5 ate babawa free transport n'ebyokulya babawa, naye omanye endagaano ze babakolerako eyo ne mu nnimi ezo ze boogera ze mutategeera. Wasuulawo Yesu, watunda Yesu we, watunda obusika bwo olwa $5,000,000 ate bazibawa. Mukama yeebazibwe. Abalala mwatunda obusika bwammwe mwefuula kye mutali, mwakyusa amannya olw'okubanga munoonya butuuze. Mupanze ebintu n'onoonyayo mukwano gw'oyingidde mu nsi oyagala bakuwa obutuuze n'ogamba ono ye taata w'abaana naye nga temulya nawe mwali mutuusi. Osuula Yesu we olw'okubanga onoonya obutuuze. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Osuula Yesu we olw'okubanga onoonya omutwalo, onoonya emitwalo 10, onoonya akakadde. Yesu azitowa kakadde. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mubuulize agamba byonna kugoba mpewo n'abirowooza byonna nga butaliimu. Dawudi kyava agamba nti emmeeme yange yali etuuse okuzirika. Yawuliranga bubi ng'agamba nze ntambudde bulungi mu butuufu ne mu butuukirivu buli kirungi Mukama nkuweereza. Naye bali ababi bo nga balina byonna bye beetaaga. Naye bwe yayingira awatukuvu n'alowooza gye biggweera. Nakkakkana ng'ataagudde bubi mu maaso ga Mukama. Ebyo bye weegomba olwaleero. Musajja ayimba n'agamba beera n'embiri ez'akawege nga Mukama azimanyi. Naye totunda busika abo olw'okubanga onoonya akaviiri k'onoosiba, olw'okubanga onoonya ez'enjala, olw'okubanga onoonya akagatto oyagala obeere ku mulembe okole meekaapu aliko byonna butaliimu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nkugambye Esawu yatunda kamere ke yali ataliirako yadde wiiki, obusika ne bumuyita mu ngalo. Bayibuli egambye nti kubanga mumanyinga era oluvannyuma bwe yayagala okusikira omukisa n'agaanibwa
kubanga teyalaba bbanga lya kwenenyezaamu newakubadde nga yagunoonya nnyo n'amaziga. Omukisa obusika bwe kasita bukuyita mu ngalo bwe buti kyekiri bayibuli kyegamba mu kubikkulirwa n'agamba nti alitusesema kubanga tunyogoga tetunyogoga twokya tetwokya. Essaawa egenda kutuuka nga grace period eweddeyo mukwano gwange nga ne bwe tukaaba ne tusinda twayimbanga akayimba eri mu school choir nga ndi mu primary kagamba nti n'ensozi abadduka okwekweka mu nsozi nga n'ensozi zikola ki zibadduka. Akaseera kagenda kutuuka nga tokyalina kyozza nga ne bw'okaaba amaziga agenka n'eppipa nga ne bw'onookaaba omusaayi obusika tebugenda kuddizibwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Wali okozeeko ensobi mu bulamu bwo nga tosobola kukikyusa nga ne bw'okaaba n'oyiya amagezi gatya nga kyekyo tekidda mabega tekivaawo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So twegendereze ebitumalamu bino ne tufiira obusika bwaffe temuli. Olwaleero oyenda okimanyi bulungi obwenzi bubi bw'odda mu kkanisa n'okuweereza n'oweereza entiisa yakuggwamu naye ng'ekituufu okimanyi. Naye lw'olivaayo ng'ofunye okubya ejjinja bibiri neki okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu, lw'ogenda okumanya nti obusika bwo tokyabulina yadde. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Sijja bigendamu awo, omwoyo omutukuvu abibagambe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Lowooza ku kiki ky'otunze olw'obusika bwo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kiki ky'otunze olw'obusika bwo? Haleluya. Abamu ssente n'ogamba kanimbe wano mpitewo tunaabirabira eyo. Yesu n'omuleka wali ku kisaawe olw'okuba ogenda kulinnya nnyonyi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nze nayiga kimu nti waliwo Katonda awolereza singa oba ng'oli mutuufu ng'ate era otambudde bulungi. Nabawa ku bujulizi wano eno bwe banzibisa akaweta ka ringi ke nalabako ku makya oba annange simanyi nakumanya byantabukako kubanga bwagenda okuwungira nakalaba banga ku makyawe saawa 5 ne bakandagako naye nga n'akawungezi ne bwembuuza kaabadde kafaanana katya nga si kyakamanyi. Naye nalaba Katonda nga ampolereza. Batumu abaana battibwa ku mawanga kuno olw'ensonga ezitaliimu. Abaana babatemako emikono ne bagamba nti yabbye nga amazima nga teyabbye. Sigamba nti bonna baba tebabbye, sigamba nti bonna baba tebalina nsobi, naye abamu bambi babawaayiriza nga ne mukama we ye akimuli mu bwongo nga ne bwamunyonya tamutaso akikkiriza nga ye alowooza kituufu. Naye nze nalaba Katonda nga ampolereza ku lw'akaweta ako. Namulaba nga waali ku lwange olwo nalwo n'alumbuusa naye nali mmanyi engalo wenzirayo nga nzirina ebigere tebiibeereko. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Otunda obusika bwo ku bwa gold necklaces ne earrings bini mu nnyumba z'abakama baffe. Otunda obusika bwo ku lw'engoye zaabo oziteeka mu bibyo ezitali zizo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kiki ky'obadde otunze olw'obusika bwo? Kiki ky'owaddeyo
kyotunze kyofudde okuba ekyomuwendo okusinga obusika obw'obwakabaka obugenda okujja. Bingi abamu bakuwa just kasimu ka smartphone n'olaba nga bakutadde ku mulembe ebya Yesu tebakyakubuulira. Obusika ne bugenda olw'akasimu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bingi ebitumalamu ng'abaana b'abantu ne tutuuka okubeera nga tukaaba naye nga mu butuufu tetukyalina buddukiro yadde obuyambi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tusooke tulowooze nga tetunnasalawo, tusooke tulowooze nga tetunnakola ki, nga tetunnasalawo, nga tonnafiirwa busika bwo. Kino ky'ogenda okuwaanyisaamu obusika bwo kizitowa ki? Kuno ku nsi tewali kizitowa kusinga bwakabaka buli bwe tugenda mu bannange. Nina ekintu kye ŋŋamba abantu nti embeera bw'oba sigga ogirimu oyinza obutamanya buzito bwayo. Oyinza okuba olumibwa awamu n'omuntu oyo naye obulumi bwe yeetikka ate gwe oba tobumanyi. Ensonga lwaki tukyatunda obusika bwaffe ku lwa bino bi asili treasures ebiggwawo bino eby'ensi nti kubanga geyeena tetunnagitesitingako ate n'ekiri mu ggulu tetukikola ki. Kati oluusi tuddawo ne tugamba ng'oba engero tulabanga engero oba naye nga singa ofuna chansi ne bakusuulayoko busuze eddakiika egyo ne bakuyimiriza ku mulyango ebbugumu erifulumayo, ojja kudda otandike okubuulira ffe abatakifiirinze era tetujja kukkiriza. Abaganda kyebava bagamba nti amaaso g'omuganda gamuli mu ki? Mu ngalo. Naye bayibuli yegamba kino ekigambo kya Katonda y'endabirwamu yaffe, yettaala etumulisiza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kiri gy'oli okuwaayo obusika bwo olw'ebitaliimu. Munnange gwe ne weeyagala ssente zonna n'ozifuna, emmotoka zonna zoyagala n'ozivuga, n'oyambala buli kagoye akaze ku mulembe, buli kimu ekiri number 1 and first class n'okifuna, n'osibwa obwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Esawu obusika bwamuyita mu ngalo bwe buti olw'akagoyo. Laba muweereza gwe, mukristaayo gwe, mulokole gwe akyalina afunye ku chansi n'owulira ku bigambo bino. Laba we tugenda okuzikirira olw'obugoyo obutuzibye amaaso. Nina omuwala ono annyiiza, kale yannyiizizza nnyo ate ku luno kubanga ono nakawere wammwe Kyozeni Beki n'abadde wano ne mmulabako ng'obugoye bw'ayambadde bamubuuza omwana yaani, simanya nga yagambye yaani, kukkiriza bamubuuza yeddira kimbu balokole yeye ansa gye yazzeemu. Ne ngambo singa bino ebigambo abisirika n'ataddamu nakubyogera kubanga singa nze nabadde pulezenta nandimubuuzizza omulokole alina kwambala ati, kubanga yamubuuze n'ekibuuzo ekyanyumidde ennyo era ekyankutteko n'enninda ansa ye nga bamugamba nti si kirungi omulokole okugenda mu kawondo kak'obweddenisa. N'abinnyonnyola bulungi nti ye si mufumbo, kati oba ali biti. Mukama atusaasire, simusalira musango, naye nze ngamba bw'aba yasalawo genda eri abeerera eddala eyo aleme kuswaza Katonda waffe. Ennyambala bwabusikaasika naye yennyini awulira taali comfortable, nakawere mulamba yandibadde abugumako, okitegeera. Bannange tuve mu kuswaza Katonda waffe, tuve mu kuswaza Katonda waffe. Nze naliko ku ssomero naye nga nfuluma ne ŋŋenda ku kyaki.
kati nali nyambadde sikaati ekyamazima sikaati nga tetuuka ku kyaki teyali nyimpi nnyo azisaki naye ng'ate tegenda ku kyaki era banayi peer pressure zino muzeegendereze nnyo naye omusajja alinawo takisi n'agamba muwala okutte bayibuli naye ennyambala yo nga tegenda ku kyaki nakusaba ettaka limmire naye nga terimmira omanyi omwayogera amaaso gonna ne gakyuka bannange nanoonya bwe nneekukuma nga sirinaawo mukama waffe omulungi yeebazibwe era okuva olwo nensayininga kati kwegamba twogerere yesu waffe naye nga bamulabe ndi mulokole nze kitiibwa mukama atusaasire naye sitaani abbye bangi abaana b'abaweereza ate era abalokole n'abatwala naye kwe kusaba kwange nze naawe aleme kututwala ffe tunywere mukama waffe omulungi yeebazibwe yesu waffe nga naye tuba tetumwogededde nti tuli balokole nga bagamba kyaba yayambala bulungi naggumira okwambala bulungi tekitegeeza kukola ki kwambala byera kkubo nedda osobola kwambala mu ngeri eweesa katonda w'ekitiibwa si buno obukoma eri makati g'ebisambi kama atusaasire naye bino ebyensi byo bigenda tusuula nnyo tusibe obusika bwaffe naye nze tebugenda kunsuba ate naawe kyenzikiriza nti kasita tufunye eno warning nanti mukama atusindikira ekigambo ky'okutuwonya n'okutusumula wabula si okutusalira omusango kati oba eyo mpitiddeyo nti eyo ewatyozi nibbeki bizze nembibagamba mukama abanjagalire nnyo abampeera omukisa mbaagaliza Wednesday ennungi obukuumi bwa Katonda bubeere wamu nammwe abasanyusize buli alina embeera gy'oyita mukama kuwanirira kwate ku mukono tusomoke abanjagalire Yesu